abantu bakuna mwana mwansobera mumbumya neera ne munvuma naye nga ate mwanvumanga dda. Tutandikire Dubai. Wamma kyali kika. Ekisooka baasooka ne bavuma mbu simanya ng'omusajja yanzira, abandi mbu nno miliyoni 10, abalala mbu nno zaali 9, ate abandi mbu nno zaali 4. Gwe n'ogamba gundi waliyo nga mpaayo zo sente nti kyali kika. Bwe natuuka ng'ate Dubai, maama gwe ne kinyooka kamunambuuka malaaya konna mbuno katono mbuno neera kasiyuufu kalina mbw amaalo. Maama gwe nno nga manvuma. Ate ne kitaama olwo lwe twakola vidiyo nanti ne Derek mwana gwe kyataama mbu simanye musajja takwagala mbwera mbuno omwesibako gwe. Baana nga banvuma. Maama gwe baali baka wamma baali banyiivu nnyo gwe nze nno nkubuulira. Abaana nga banvuma mbu simanya mbuno ndi malaaya, emirimu e Dubai jambula, sirina kyenkola mbuno neesiba ku kasajja. Ne banvuma olw'omusajja, abakazi nga ne beetega bunno bamutwale. Kiri kyali kika nze nga nalaba ebinene gwe nno nze tebakanvuma. Banvuma ddanga even ne we nnali eddoba e Saudi. Nalwo nno sirirwerabira andi nakolanga vidiyo n'omwana w'Omuwarabu. Ne batandika. Era Omuwarabu wakulaba agenda kukuba emigga yammwe be battira mu biyumba watwakala vidiyo n'omwana w'Omuwarabu bla 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 bla. Basenga baakuno mwana gwe bwe balinga banvuma. Olw'e Saudi olwo ne nduwona, olw'e Dubai ne nduwona, ne nzija ggwa ate Uganda maama ne bajja ku kyengoye muna tomanyi kwambala. Ani akusiba enviiri bannange ng'olina amaalo oba kyalo kikuggwamu ddi maama. Uganda kyali kika. Tubalinde bazzaako ki, tebalina kye bagenda kukola. Ab'ensi yabalemerera, bu following balina bwa bwereere. Buli buloga nga nze gwabuukira, buli tikitoka nga talina following nga nze gwabuukira, buli omu nga era nze gwabuukira. Gwe nga ndabidde ennaku kuno nze nganze banvumye maama, nganze banvumye. Wulira vibe nze nga banvumye naye nno nange sigenda. Ate kati ennaku zino anti era nze gwe baliko. Luli we baŋŋamba mbuno omusajja yanziba obusente awamu ne mukwano gwange mbu obwandeete Dubai. Nga baayogera ebingi. Ku luno omusajja yandeeta eno ebungereza. Sirina 10 kye nateekamu, prosesi y'okujja wano sigimanyi. Nange nali awo ng'omusajja ŋŋamba wamma muna nkwetwalira Bulaaya ne visa yaffe efulumye. Ne ŋŋamba oliyimba. Naŋŋamba nkutwala Bulaaya abafa era leka bafe. Niŋŋamba Katonda teweerabira banakubo weebale kumpa omusajja ono. Bw'atyo nandeeta e Bulaaya. Ntuuse ggwe e Bulaaya nnoonyeza obulamu bannange ennaku eruma. Nze nga sidda mu nnaku ne bwe munaayogera ebyenkana eggulu ne bwe munanvuma ne munvuma temwakasooka mwenno nno kunvuma nga munvumidde ku eno apu ne munkolamu buli kimu kye mwagala. Buli atalina following n'ajja gye ndi, buli bloga n'ambuukira. Sirina gye ndaga. Nayongera obbategeeza bannange ti nno nze nno nnyirira nti mulaba akanyiriro keeyongera, laba amaaso geeyongera kulungiwo. Munvumye nnyo ku eno apu. Go ge mazima go nno munvumye. Kati mulowooza bino bye munvuma bye binaasooka okunnuma mbuno siirye seebake oba bannange nze nno nga ndiwo
mulaba bintu bye muvuma. Mukama ajja kubasasula, sirina kyakubakolera, sirina gwe nja kuddiza muliro, sijjanze kubavuma kuba mwenna temumanyi bulamu bwange, temumanyi kiki kyendi eno, temumanyi kituufu kikyendi. Bwe mwali munvumira nga Derek nga mwanvumenga olwa Derek, simanyanga mwerabidde omusajja bwe mwesibako, ate kati essaawa zino bw'omusajja wamuleseewo. Nze munnange kyemwagala nange sikimanyi, naye kyenja bakolera yakusigaza nga ntambuza bulamu bwange. Mukama layini gyandetedde mu bulamu bwange gyenja okugenderako. Tewali kintu kihappeninga mu bulamu Katonda takimanyi. Byonna byempiseemu, byonna byendi kuyitamu, Katonda eyantonda eyampa omukisa gw'okutambula ensi eno, byonna byampisaamu nja bivuunuka. Sijja kuba mutiitizi, sijja kutya, sijja kunafuwa, ngina kusigala nga ndi strong, nga muvuma nga nze Katonda owange ayongera kukola ki kumpanirira. Tewali kihappeninga mu bulamu nga Katonda takimanyi, tewali kyonna kituuka mu bulamu bwa muntu nga Katonda tayagadde. Kale bannange nzizo bategeeza nti newe munanvuma ne mukola mutya, nze si Katonda wange gwensinza ajja kubimpisaamu. Kuba era nga we yabimpisaamu byonna bye muze munvuma kuva ddo nga nakajoininga TikTok nakati, era Mukama wange ajja bawa answer. Bujja kuba we buti anyumirwa obulamu bwange nga mugamba muna wakikola otya, nga mwerabidde nti nno mwali wano nga mukola ki nga munvuma. Muneyo watuuseeyo dda nga weerabidde nti ebivumo bye wanvu munnange bye bintuusizza eno gyendi. Kale mweyongere okuvuma nga sibalinaako buzibu, anti munaye buli omu n'essimu ye, buli omu yamanya kyakola ki kyayogera. Kama abampeera omukisa byebyo ebigambo byange. Mweraba nabadde mpitayitane nga ku luyimba lwa principal olwa homophobic lwe yakuba olw'ebisyaga. Nenzikiriza nti ekituufu kiri nti omusajja yatwanukula dda nga ffe tetunabana kumubuuza. Kati ba mikwano twagala tetwagala, ekintu kya homosexuality tetulina we tugenda kukisibira ku Bobby kubanga yatukubira dda oluyimba ng'agamba omusajja asigale nga musajja n'omukazi asigale nga mukazi n'omuwala asigale nga muwala. Era yayongerako mu luyimba olwo n'atugamba ekibambaza obugoye obw'abakazi ne mukukunala nga mutulaga entumbwe ezeebala emisuwanga ze bapanzeeko emiti kikikyo. Kati omusajja yatwanukula dda kye tumubuuza essaawa zino. Bobby yatwanukula dda mu luyimba lwe olwa homophobic.